Netolera Katonda omulenzi owa buli kantu. Okulowooza, okwogera, okukola, n'okutakala, omusinze, tebamegala maayo okutuukiriza embeera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abaganda bange okunsabira Mukama. Katonda omulenzi owa buli kantu atukwatire ebisasiro n'ensobi zaffe atatusabibulamu obutaggwaawo. Amiina. Ayi Mukama, okwewolereza kuno olw'okukwagala kuteeketeeke emitima gy'abantu abakkiriza ekyamagero kya Pasika n'emmere egisaanye balangirire na bonna nti gwe mulokozi. Tubisabira takusooka maafu obwangu oyawagalanga mu kimu n'omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Amiina. Soma mu kitabo ky'Ezeekyeri mu nnaku ezo malayika w'Omukama yanzizzaayo ku mulyango gw'ekiggwa ewafuutukiranga ensulo eva wansi ku kifugi ky'ekiggwa awo ku mulyango n'ekulukuta ng'eraga ebuvanjuba okuva ekiggwa gye kyali kitunula. Amazzi gaakulukuta nga gava wansi ku ludda olwa kkono olw'ekiggwa mu maserengeta ga Lutaali. Nampisa mu luggi lw'emmanduka n'anneetoolooza ebweru okutuuka ku mulyango gw'ebweru ogw'ebuvanjuba. Amazzi gaakuluggukanga ku ludda lwa ddyo. Omusajja n'alaga ebuvanjuba ng'alina akaguwa akapima. N'apima bukongovule, n'apimayo emikono emirala 10, n'ansomosa, ate akagga amazzi ne gankoma mu maviivi. N'apimayo emikono emirala 10,
n'asomosa era amazzi ne gankoma mu kiwato. N'apimayo emikono emirala 10. Olwo nga gafuuse mugga ddala gwe siyinza kusomoka. Akagga kaagenda ne kasimba, amazzi ne gaba mangi nnyo. Omugga gwe toyinza kusomoka. Awo n'aŋŋamba nti, amazzi gano gakulukuta galaga buvanjuba, emmanga ku Araba ne ku nnyanja. Bwe gatuuka mu nnyanja, amazzi gaayo kwe gufuuka amalungi. Wonna wonna amazzi gano we galikulukutira, ebiramu ebijjudde mubiri bijja kuba bulungi. Ebyennyanja biriba ng'omululu, kuba wonna amazzi we galaga galeeta bulamu, na wonna omugga we gukulukutira guba bulamu bwereere. Embalama zaagwo erudda n'erudda kulikulako emiti egibala egya buli ngeri, egitawaatula okutagwa bibala. Gigendanga kubala buli mwezi, kubanga awo amazzi gye gava watukuvu. Ebibala byagyo biliwooma ng'okulya, n'ebikoola byagyo bya ddagala. Abooluganda, Omukama w'amagye alina Katonda wa Yakobo ky'ekigo kyaffe. Omukama w'amagye alina Katonda wa Yakobo ky'ekigo kyaffe. Omukama w'amagye alina Katonda wa Yakobo ky'ekigo kyaffe. Ensi ne bweyuuguuma, n'ensozi ne zigwa mu nnyanja wakati. Samaritan
njagala kutoolamu emiramwa ebiri kyokka egy'amazzi agoogerwako, amazzi ag'obulamu, amazzi agaleetera ebibala okubanga byeyongera ku nti biweereddwa amazzi amalungi. Ate n'ekyokubiri tutunuulire n'ekyamagero Mukama waffe Yesu Kristo ky'akola eky'okuwonya omusajja ono yali amaze emyaka 38 ng'ali mu kifo kye kimu. Amazzi agoogeddwako mu ssomo erisooka, Ezeekeri bwe yali ng'ayolesebwa Ruumu yali n'ayingizibwa mu kiggwa, n'alaba amazzi ensulo ezaali zifulutuka mu kiggwa ku Olutaali. Naye amazzi ago bwe balinga bagenda bagapima, ng'amazzi ago bagenda geeyongera obungi. Agaasooka okubeera ng'ensulo gakomekereza gafuuse omugga omunene ddala ogutasobola kuba kuyitibwako. Ate ne bamutuuza ku ludda olulala, n'alaba amazzi ago gye gaali gafumuka, nga ebibala byayo byonna oba emiti gyayo gyonna giddugazza, nga n'ebibala byeyongera okubeera ebingi. Bwe tutunuulira amazzi agoogerwako bulijjo mu Eklezia, amazzi agasinga okutunuulira ge mazzi naffe agatuyiibwako ag'abatiisibwa. Gabeera amazzi amatono ddala agakuyiibwako mu kyenyi nga bagoogerako ebigambo ebyo Kristo yagamba tugende nga tukola, oba kubatiza mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amazzi ago gafuuka ensulo ey'obulokofu mu ggwe. Amazzi ago bwe mufumbuka ennemba ya Mwoyo Mutuukirivu ekukkako, n'otandika okuba bulijjo ng'okula mu kwagala Katonda ate ne mu kwagala bantu banno. Era amazzi ago agakuyiibwako mu batiisibwa ge gakuleetera okuba ng'obala ebibala eby'Obukristo. Kati tandika okwebuuza mu bulamu bwo okuva we wabatizibwa okutuuka kati, ebibala by'omaze eby'obutuukirivu byenkana wa? Abamu amazzi ago gatuuka ne gabula, enneema ya Katonda ne bagisuula ebbali, nga bwe kuba wabatizibwa okutuuka kati nga taddanga yadde mu Eklezia, mu kiggwa nga taddangamu. Naye ate ne wabawo abalala amazzi ago ge gaakako okuva we yabatizibwa okutuuka kati teyeekulanga mu kiggwa, naye ng'ate n'ebibala byabala nga birabika. Batugambye nti amazzi gano gawa obulamu. Amazzi getutunuulira amazzi ge twogerako mu ssomo erisooka, ne wabawo n'amazzi ge twogeddeko mu Vvanjiri. Ate waliwo n'amazzi ag'okusatu agoogerwako agaafuutuka mu lubiriizi lwa Kristo, agaafuuka ensulo ey'entabiro eri ffe ffenna ababatize. Tekitegeeza batunuulira amazzi gatunuulirwa nga ekintu ekikulu ennyo mu bulamu obw'Omukristo, nti Omukristo oyo yabatizibwa n'amazzi ago ke kabonero akamwoyo mutuukirivu ak'ekunala akatambuza Eklezia okuba ng'egenda ekula okuva ku siteegi emu okutuuka ku ndala. Mu Vvanjiri omusajja tumulaba ng'ali ku kidiba ky'e Betesida gye batugambye, yabeerayo n'emyaka 38 ng'agalamidde awo, anoonya ayinza okumusuulayo. Ekidiba ekyo baayogeranga nti waliwo malayika w'Omukama eyajjanga n'atabula amazzi ago. Buli amazzi ago bwe gaatabukanga nga weesuulamu asooka okugwamu y'asooka okuwona. Tekitegeeza nti bw'otegeddwa okuba ng'olina abantu abasobola okuba nga bakusuula mu mazzi ago. Ekitegeeza nti waliwo emirundi egisinga ab'Oluganda tutagenda kufuna nneega ya Katonda nga tuli ffekka. Kyebulaba nga Kristo yatugamba temubeera ababiri oba abasatu nange mbawamu mu makkati gammwe. Waliwo abantu abamu abalwana okugamba nti ayagala kwifuna yekka. Ne yeesuulirayo mu nnyumba y'obukyakula akyekoleramu yekka nga ye. Tabutukola yadde nga ntulagako kasino kubanga takuwa ettutumu oba ebbeeyi ogera okuyamba abalala. So Kristo atugamba nti tulaba nga tugenda okutegeera okugabana mu nneema za Katonda, twetaaga bannaffe. Amiina. Twetaaga bannaffe. Weetaaga omuntu agenda okusuula mu luzi olw'obwerufu. Weetaaga omuntu agenda okusuula mu nneema eyo ng'etaba Mukama bakuwe enneema eyo. Weetaaga omuntu agenda okuba ng'akuyamba. Tewali muntu n'omu asobola kubeerawo ku bugwe. Wabula bwe tubeerawo ku bwa Katonda, ate ne kuba bannaffe be batuyamba okuba nga batuyimirizaawo mu kwegayirira, abamu bayinza okuba nga baliyo batusiirira, sobola okuba nga tugaana tutambuza emirimu gya Katonda. Oba n'ebyo by'oyitamu bateekeddwa okuba nga oli omuntu wakusabira. Era kino ekyo kitujja
okuba nti bulijjo abantu abo tubeetaaga mu bulamu bwaffe. Naye omusajja oyo talina yadde mu mukwano gwe, ayinza kujja musukumayo mu mazzi myaka 38 ng'ajoojebwa nga talina amuyamba. Oyinza okuba nga olwego nga tulina mikwano nga toyagalika. Amiina. Tegenda okubeera abantu abaagalika, okubeera n'omukwano kintu kikulu nnyo. Bwera tugamba ate seetaaga mulala alina mukwano wange yeezuuse emikwano gwange. Okay. It is a good thing but not enough. Tegenda okuba nga tuba n'emikwano. Buli wobeera n'omukwano nga mulina okugya mu mukwano okutwala mu butuukirivu gwe mukwano ogwo ogw'ddala ddala. Omusajja ono Kristo amutuukako kituleko olunaku olwaleero. Otunula ebyamagero byonna Kristo bye yasinga okukola, abantu yabawonyanga olw'okubanga baali bakkiriza ate bamumanyi. Buli we yabeeranga nga bamuteetera abalwadde n'abakwatako ne bakola ki? Ne babona. Naye waliwo omusajja wundi bagambye nti Kristo yamuwonyanga ne Kristo tamumanyi. Agenda n'amubuuza nti akuwonyeza yange ekyawanyuma kikugabe bulungi kibaawe ng'eramuwonyeza takola ki? Tamumanyi. Tekiriza okwagala kwa Katonda kusukkulumu ku mbeera zonna zonna ze tuyitamu. Waliwo abantu abamu nga bafuna n'obujja nga balaba Katonda alina abalala bakoledde ebirungi. Nagamba nti oli musajja takena mu Ekereziya tamanyi na Katonda naye yingira obulamu bw'abeera obulamu obulungi nga Katonda amulabirira. Yate bwe obeera mu kibuga ky'okwekuulamu naye ng'ate okyali ekusoomooza. Emino egisinga ne bagamba nosanga omuntu ng'agenda akolera byamagero ofaako gyalikola oba mu Ekereziya nebikola n'adduka. Naye ne bwatuuka ebyamagero bigwira abalala ye essalwaki ekyamugwira. Senti Kristo bw'atulumya embeera y'omusajja ono amusaasira. Ky'okwagala kwa Katonda tekuliiko kkomo. Kati oba Katonda ayamba oli atamumanyi wati ate kugwamumanyi. Sikirinza nti bwe tweyongera okuba nga tulina okukkiriza n'okuwagala mu Mukama Kristo Yesu tagenda kutulekerera. Tumusabe nno atuwe naffe enneeno egenda okuba ng'egabana ku birungi by'atusuubiza. Bali ekyabawonyanga nga babasuula mu kidiba muli nga mazzi geetuukira baze okukabamuka ne babona. Naye ate Katonda kw'amuliridde ekisa amugamba bugambisibwa olulyo olwo situka otambule okole ki? Ogende. Ekitegeeza kutuba nga tuli mu Katonda ebintu bingi byatusuumuza byatuwonya. Prosesi eyandibadde empanvu efuuka ennyimpi. Bw'abadde ali awo olowooza nti oba ndikikola kya nkikola Mukama bw'omwegerera n'okutamira ku mavidiyo akusaasira. Akubuuza ki kyoyagala akukolere. Bw'otandika kugamba nti ati mulirwana wange enkoko zange yazikubye. Agamba ki kyoyagala akukolere okyemulugunya buki? Gwemulugunyi naye agamba ki kyoyagala akukolere. Tumusanga mu kitambo kino ekifo eky'emmisa eky'olwaleero. Gakyabuuza omusajja oyo ki kyoyagala akukolere kyekibeera ekibuuzo kyo ky'ababuuza olwaleero. Nga tusula mu Bukanisiya n'obutuuzi bw'olunaku olw'Omukama nga tulina kootaali. Mugambe nti kyoyagala akukolere oba mu by'okwemulugunya. Mugambe agamba ki kyoyagala akukole naye ng'osigadde kukola ki? Okwemulugunya. Tumusabe n'Omukama atulabe ebintu ebisinga bye twemulugunyizza tutategeera kitiibwa kye. Atugambe tufune okukkiriza okwo. Tugabane kwaga amazzi agafuuka mu lubiri lwaffe gaba gatuwa ennyumba ey'obulokofu. Tutandike okubala ebibala ebirungi. Tutandike okuba nga tuba mu kusongoozebwa okw'ebirwadde ebitulumba, okw'emikwago egitulumba. Omukama atubeerewo nga ye mitaliro ate ng'agenda tuyamba okusobola okwongera okumutegeera n'okumwagala ate tumumanyise n'abalala. Omukama abeere nammwe.
atutonda atuyamba kati nga bwe tuli ab'okufa otuteekera n'obutafa obujja tubisabye nga tuza mu Kristo Mukama waffe. Abeere nammwe emisa emitima twebaza Omukama Katonda waffe wamma kisaanira okuteekwa tuteekwa kitufutame mutugenda mulogo Omukama Paatro omutuukirivu katunonyeza abakatusa wano okwebaza bujeno mu bantu wamala empisa zaffe embi amaanyi nga tusiiba n'ositula emitima n'otuwa empisa ennyingi n'empeera yaazo oyita mu Kristo Mukama waffe. Muye bamalayika bamwe bayite okutenda ekitiibwa kyo abafuzi ne bakisinza ab'amaanyi ne bakankana abatuukirivu bonna bassa kimu okukigulumiza naffe ne tukwesenga ezo z'amaloboozi gaffe ne gatenaagaana okwatula nga bwe twetuwaza nga tugamba nti mutoole buli kino mwena anti kino gwe mubiri gwange gunaabibwayo okubeeramu.
Era bamala okuleeta ekikula n'ekkanisa neyebaza n'abalimizibwa n'abagamba nti mutoolenge kuno mwenna anti ekkanisa y'omusaayi gwange nagambye atyenderera gunayibola okubeera mukubeera batutumiseeyi kino kikola mwola okumusirikira. Ekyamagero ekyokukkiriza kale n'owayimuka mu okutuka okusobola okuzuukira tukweza omugaati gw'obulamu ekkanisa ebyokanga tukwebaza kuba tumanyiza okuyimirira mu maaso g'olukuweereza twegaire nnyo nga tukwesengereza abakwala mu mubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo mutuukirivu bw'atukuŋŋaanya. Jjukira amakiriza buli n'okwagalana wamu n'omuweereza Francis Papa waffe omwesukopi waffe ezefanulirezibwa atunaabakwawibwa munajje. Jjukira omuweereza Godfrey wayitadde mu nsi munajje ebigo gamufaananya omwana kufa mufaananya mubiri okwenyini. Jjukira ddala abasenga basikole okutuukira abakristo bajjajjalaaka mu kitiibwa. Jjukira n'akola wajjira ekisomo kufa nakugaide tusase sanoga akola mutatuka bakutera n'okukwegesa omune mali ombeere obutuukirivu n'akatonda yoko obutuukirivu kuba n'abatono abatuukirivu era n'abatuukirivu n'amala obusobozi obwedda bonna atuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda patumiza wa buli kantu awali ekirimu ebutuukirivu Kristo n'omwete okufunafunamu naye era muyimufu okutenda ekitiibwa emirembe n'emirembe. N'ekiwamu okuba nti amazzi agaatuliibwako okuno kwaffe olw'abatisimu gasobole okuba nga babala ebibala ebibeerera emirembe gyonna. Kitaffe ali mu ggulu. Terengere awatali kutabukana kuli matundo g'esema kubasuubiza n'amatwala omukozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo twegamba tumuwe nti balekedde emirembe wadde emirembe kyabwe tuzina ebibi byaffe naye amaaso mugazikiriza kwekereziya wo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimunga bwagala kubanga nawe emirembe n'emirembe Mukama mbere nammwe ennaku zonna.
Bamwesini mmwe abatera ku mbaga eno eyabo. Omubeerera okusaba ebya Kristo tukuume ffenna ate yabitusendulamu obutakoowa. Omukamanyumba abakyayira yantuusa mu birundu mu malundu amalungi yantwala eri amazzi agamanyumba twegayirira Mukama tuyiisa otugize emitima gyaffe ogize butumisaakano kyenkalukiri okugireko okutuyamba mu byobufuzi kakati nemubbanga ebiragirira tubisabe okutya mu Kristo amawaffe. Amen.
Yes.